ndagaano mwalimu nti abasajja aba Uganda Muslim Council beesiga nnyo ebigambo ebyali bagambye omuntu wange tibajja kumuwa ettaka eryo mu myezi 2 nti era singa tebakikola baali bakumusasula interest ya 12% buli mwezi okutuusa nga bamuwadde ettaka oba bamusasudde ensimbi. Bwe batyo baalemererwa okumuwa ettaka mu bbanga lye bakkaanya interest n'olwekyo n'etandika okubeera ng'ekwata ku ssente ez'abasasulwa. Ebbanga bwe liyiseewo ne tutegeera nti ate ettaka lyerimu Uganda Muslim Council yaliwo omuntu omulala n'abasasula n'ensimbi. Kakati ne tubagamba nti ffe ensimbi ezaffe muzikomyewo akageri gye muli nti ettaka ate mwali wadde omuntu omulala. Ne batuwandiikira mwezi gw'okusatu omwaka guno ne batugamba nti ensimbi zammwe tujja kuzizza okusinziira ku ndagaano gye twayingira nammwe. Kitegeeza nti baali bakuzza obuwumbi 3 ne milioni 5 wamu ne interest eyali ekuze okumala emyaka kumpi 4. Ne tubagumiikiriza emyezi 3 nga situlirayo kanyego nga abantu abatusuubiza okutuddiza ensimbi nga tebeenyeenya. Ne tusalawo okubawandiikirayo akabaluwa okubajjukiza. Baatuddamu mu mbeera ey'ekyejo nti tebatumanyi tebatuguzanga ku ttaka mu bintu ebyekyejo bwe bityo. Kwe kubatwala mu High Court okubawaabira. High Court n'esalawo nti kituufu ensimbi baazitwala ate ettaka tebaali wa muntu wange n'olwekyo basasule obuwumbi bw'essente 19 ezaali ebbilioni 3.5 ezaabaweebwa ne interest ebadde emaze ebbanga ng'ekula kumpi kuwera myaka 4. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.